Aha, otyo mbalamusizaako nnyo mikwano gyange yonna gye musinzidde mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeera omulamu. Mugamba muti eyo kansubire nti nno muli bulungi. Ebintu mubiraba, byolaba byendaba, byowulira byempulira oba nedda. Amiina. Byolaba byendaba, byowulira byempulira oba ggwe otambula butambuzi mukungu nnyo ekijja kyonna kyogenda nakyo. Kale nno ng'omwana wa Mukama nkowera amagezi nti oteeka okubaako ng'ensi ey'omumwe erina kyewulira ate nga n'ensi ey'omumwe erina kyeraba. Eyo omulokole atambulira mu mwoyo. Njala kwebaza Katonda ku lwa mwenna olunaku olwaleero abayimiridde mu kisa kino Kristo kyatuwadde like nno tumwatula. Ekirungi bwe tujja wano tetwogera, tetuwemula, tetuvuma. Ate n'owunya abasinga okubeera wano mukimanyi nti twogera ebigambo ebimu by'oyagala n'ebyotayagala. Amiina. So twebaza Katonda ku lwa byonna. Ekirungi tetujja wano kweyambula, kulaga bifuba byaffe, tetuvuma, tetuwemula, tetwogera bigambo byesittaza. Amiina. So ebigambo bino bibanga bikwesittaza ate gwe kati ngenda kusindika obeeko emikutu giri gy'ogendako owulire ebyayo then okomewo wano. Kubanga n'abalokole n'ab'ennaku zino baafuuka baatabuka ngendo balengera ate bali mu mikutu gy'eriyo gyo balengera gye bali mu kukola zi comments. N'oyitayo n'obalengera bali mu kukola zi comments olwo live y'omuntu omu gye nali mpisako byenensikulinga nengenda okulaba nga inekanga erinnya erimu n'okulengera nga n'omulala luwani n'okulengera nga zi comments zitabuse ndokera ku profile zaabwe ng'ate be bamwe era bajje ne bakomentinga eno. So abaana ba Mukama bali wakati mu masaŋŋanzira g'otazala kulowoozaako. Vidiyo ze nteeka wano oba vidiyo gye ntaddeko waggulu awo mbadde namukwano gwange omu gwe mbadde ndisikaasingako naye ennaku lwadde lwajjo nga twogera ku bigambo ebimu ebigenda mu maaso mbiri gwa Mukama waffe Yesu. Muweereza ali awo mu kibuga musaamu ekitiibwa, musajja ayimiridde aluddewo akuŋŋaanirawo Nateete Victory wa Musumba Jamanda. Amuweereza ali awo kwano gwange. Very humble man. Kakati nga tukuba tooki ekkanisa wajja eraga ebintu biringa nga 2-3 bingenda okubategeeza. Musuubire bingi. Mujjukira omusajja ono ali waggulu awo ayitibwa Bugingo yajja emabegako awo n'asooka n'asabula kye bayita empeta n'agijja ku lugalo n'akasukeeri. N'asimba doctrine ye n'ababuuza ekibuuzo empeta eriri oddaba mu Bayibuli. Era njagala mutubuulire ebiragaano bino abantu bye bakola okufa n'ennaakani bye bitwawula, kufa kwe kuli twawula. N'akola statements ze ezaali empitirivu ennyo. Naye statement action yasinga okukola kwe kukasuka empeta n'agikasuka n'agiwuuzuumya. Era n'abagamba nti empeta teriiyo mu Bayibuli. Kakati bangi baavaayo ne badefendinga, nange navaayo ne ndefendinga. Era right now still nkya defending empeta. Naye nina ekintu kye njagala okukusomesa okukulaga. Sigenda kubikola Bayibuli olw'obudde. Waliwo hypocrisy erina level egendedde ddala ewala. Waliwo compromise erina level egendedde ddala ewala eri mu mubiri gwa Mukama waffe Yesu. Abamu gye mutannaba kulaba oba oli abamu nga mukomentinga, abamu nga mugoberera bugoberezi olw'okwagala. Omusajja bwe yavaayo n'abagamba nti empeta teriiyo mu Bayibuli. Ne muyomba ne muvaayo ne mumukasukira amayinja ne mumukuba emiggo ne mumukotogera ebigambo ebyali biyitirivu. Kati ne mutandika okuzzaayo obutambi bwe, ne mutandika okupuleyinga obutambi bwe obwedda ne mubugattagatta ne mugamba nti embwa eridde ebiseseme byayo. Ne muzayimukuyo eyo omu ku bo abaaliko eddoboozi lyendirina. Kakati embwa eridde ebiseseme byayo ne mupuleyinga obutambi bwe obwedda ng'ayogera ebigambo bino nti omukyala alina kuba omu
empeta biki nga supporting empeta by then nga kyali wa Dr. Sebadda. Right now nga takyaji supporting era nga agikubira ddala ne byonna byali mu kukola. Ekibuuzo kyembuuziza owooluganda omu gwe twali tunyumya naye ne mugamba nti ekyo tukiyite spiritual growth, levels of spiritual growth. Bwe naplayinze ka video ako omukulu omu n'angamba n'akozesa ekigambo omukulu kyeyabadde akozesa era kyakozesa nti waliwo spiritual levels of spiritual growth. Ne batandika okugiwa ne percentage nti 20%, 30%, 40%. Calculation mungi nnyo. Spiritual growth nti omuntu akula n'abeera mu butamanya, namala n'akula n'ava mu butamanya n'adda mu kutegeera. Kakati nembuuza ekibuuzo nti Bugingo naye kati eno kyaliko bagiyita spiritual growth oba buli omu aganya okuddamu nedda nze nkubuuza naawe ali eyo oba ye ate Bugingo busirusiru. Kwegamba waliwo ebintu ebigenda okubeera mu mubiri gwa Mukama waffe Yesu nga bigenda kuleeta confusion, si eyo yabyogera wabula eri abo abagoberera nti abaana ba Katonda bagenda sigala wansi mu basaŋŋanzira basigale nga bali totally confused. Kubanga boddayo n'opulayinga entambi za mukuye ng'asomesa ekimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo okwata ku ttama. Bayibuli emu gy'akozesa, ebigambo bye bimu by'akozesa, ennyiririzi ezimu, n'olwaleero ng'akuba ekimu eky'ekkumi era Bayibuli emu gy'akozesa. Nina mukwano gwange abo bamuyita Waiswa ne omulala bamuyita Isa Mulumba n'omulala bamuyita John Byamukama, bali abaweereza bamaanyi mu njiri. Bakwata Bayibuli ebbanga linatambulako nabo linabeerako nabo, bakwata Bayibuli ne bagyogeza kye baagala. Basobola okusimba ekintu nga kifu ate nga kituufu, ne basimba ekintu nga kituufu ate nga kifu. Naye omuntu ye asalawo okusigala ng'ayimiridde ku mazima gekyo. So omuntu yenna asobola okukwata Bayibuli n'agyogeza kyayagala ate ne kiyimirira mu position gyakyagaliramu. That's why nti Bugingo yabagamba nti muleete empeta mu Bayibuli, muleete n'ebiragaano abafumbo bye bakola ku kituuti, ebyo bye babasomesa mubireete mu Bayibuli, biri luddawa. Kakati n'owulira nga wali abavayo ne bakidefendinga, abalala ne bagamba nedda. Kakati Bayibuli bwete bweri, n'obudde bwe tugenda mu bwe buti bwe buli nti bingi bikyajja, bakyajja okuleeta embeera n'okusomesa nti nedda bwe kuba okusiiba tekukyaliyo. Okusiiba Mukama waffe Yesu yasiiba, yagenda mu ggulu mu ddungu n'asiiba, okusiiba tekukyaliyo. So kakati kano akantu kano akayitibwa ka levels of spiritual growth, ako kempulira akayitaayitamu mbu buli bwali butamanya. Ekibuuzo n'obuuza nti giri gyali mizimu gye gyakozesanga kati Katonda yali mu kukozesa, oba buli bwali busirusiru kati gano leero ofunye amagezi amangi nnyo agasukkulumye nti oleese okubikulira okunene nnyo okutabeerangawo. Njala kubategeeza bw'ogenda mu ndagaano enkadde ne Bayibuli egye tukwata eyo mu ndagaano enkadde teyogera ku kimu kya 10 kyokka, eyogera ku kimu eky'ekumi, eyogera ku nsigo, ekimu eky'ekumi is just a percentage. Eyogera ne ku percentages ez'enjawulo 20%, 30%, 60%. Mu kanisa z'ewammwe eyo n'ewamukuye eyo na gye muli, nzikiriza nti sente abantu ze bagenda okuleeta temugenda ziteeka ku minzaani muzipime nti kino kimu kya 10, kino kati si kimu kya 10, kubanga mujja kuwaayo n'ensigo. Tulina okuzimba ekkanisa, tulina okugula ettaka, tulina ate okukola kino. So kakati bajja kuleeta, togenda kutula nsi ogambe accountant nti beera careful tebaleeta kimu eky'ekumi. Nedda bajja kuleeta ekiweebwayo kyonna. Tutunulira basically tutunulira giving in the body of Christ. Tutunulira kimu kya 10 kiweebwayo kyaleese oba kino, it's totally giving with a careful heart that God has provided. Naye kati mulimu kanuka eyo spiritual growth, eyo levels of growth, simanyi levels in spirit growth. Kakati Bugingo naye tumugambe nti ali ku levels of spiritual growth. Wanji mama, ekkanisa nno gyeraga
mbasabira tunywere.